ministering to him. Amasinzizo mangi mu Kampala n'ebitundu ebirala gabooze era abakkiriza njolo ne basigala wabweru mu kusaba okutegekeddwa. Kereziya ya Yezu Kabaka mu Kampala abakristu batudde munda mu luggya ku mbalaza n'ebweru mu bimuli. They answered, "He deserves death." So let us enter Holy Week and let Christ come with us. Let us remain with Christ. Kubadde kuyimba, kujaganya n'omukolo omukulu ogw'okunyenya amatabi. Sinzira oba gaguze n'ogafuna onyenya oba togafunye tonyenya naye nga the best way would be shaking hands. Ate yo mu kanisa ya Watoto Central eyayitibwanga KPC basoose kusinza n'okukuba ettendo ng'enkola yaabwe bweba buli lwe bakuŋŋaana. Mu Watoto nayo batwala akadde ne bajaguza olunaku luno nga banyenya amatabi. It's so good. You know, this is a special Sunday. We remember Jesus entering the city of Jerusalem. Tubuuzizza abagoberezi ba Kristu batubuulire kiki kye bategeera mu lunaku luno. Ndowooza ku bulungi bwa Katonda, amaanyi ge, ekitiibwa kye n'ebirala bingi nnyo. Basima Mukama lwakuba bategeera nti asendeze Yesu okukola kyotufiirira. Buli lw'empuba lino ettabi nzijukira olwo olunaku lwe baamuyingizamu ekyo ekibuga. Olunaku lw'amatabi lwe lukulembera Ssabbiiti entukuvu omuli olw'okuna Kristu lwe yali ekijjulo ekisembayo n'abayigirizwa be, olw'okutaano lwe yakomererwa ku musaalaba, n'olw'omukaaga olutukuvu olukulembera amazuukira ge. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.